tuli mu nsi erimu obukyayi, tuli mu nsi ng'omuntu akusekera naye bw'afuna omukisa akuwa obutwa, tuli mu nsi nga waliwo kamerezi tuli mu maaso wano naye nga tezazze funa amawulire malungi, zinoonya kafu ak'okuwandiikako. Ye Uganda gye tukola ki? Etambulira. Dokita ono yajja mu kwabya olumbe lwa taata wange Masaka, mailo 8 okuva e Kampala. Y'ensonga endeese nzize kusasula kyekindeese n'okumulaga nti ndi mukwano gw'eppaka aga lwali tujja mu nsi muno. Bwe yantegeeza embaga ye namwagaliza buli kimu okwanjula, saasobola kubeerako, nali bize somewhere, kwe kusalawo nzije leero ng'omujulizi okubeerawo ku bantu abatono abakwagaliza ebirungi. Bantu abamu bali wano banoonya nsobi, basula mu night prayers, balekanira Yesu naye nga balina obukyayi bungi, basala emirundi 9 naye nga zina okuba obuki. Ensi gye tukola ki? Etulimu. Ekyokubiri, nzize kusaba bano abantu bajje mu bulamu obwo bwannamawulire, bajje mu bulamu obwo. Bamanyi nabamanya 26 mu bantu abavumiddwa mu Uganda, nange nkwata ekifo naye Katonda yampako ne amma, teri kivumo kyoyinza kunvuma nekinsuula wansi. Nabalabye ku media house emu nga bacriticizing okwanjulawo, nayogera kino era akucriticizinga bw'omutunuulira yeetaaga kuyamba. Bano bonna mikwano gyange, zonna media houses zibano bamanyi, oyo Kisubi wa UBC bamanyi, beefuula nti batuukirivu nnyo naye nga si baki. Ate nze munankola kize Frank Gashumba mukola ki? Obumpise ku TV oba tompise sigojja yenjuba kuki maki. Nkwegayiridde gya bannamawulire mu bulamu obwo. Lwaki bakita keeping up? Buli lwobeeza ne bannamawulire mu bulamu obwo, buli kaseera olina okuteekawo okubalaga nti ebintu bitambula buki bulungi. So in the process weza n'okumaliriza nga bwemuze ssente, oteekewo embeera etakola ki. Waliwo obufumbo bwe mumanyi bwaggwawo dda, walimu amawulire mangi naye batya ensi okukola ki. Nze ate Gashumba mbiriivinga oba obufumbo buganye nga mutuuse okuttiŋŋana, abaawukanye bakola ki? Basiima. Sebo muko ekinsookinga mufaanagana. Yes, mufaanagana. Nkusaba oyagale mwannyinaze, era bw'ona okolamu ebirala ffe nga tufukamira wansi ku musaalo nga tusaba Allah. Mwagale nga gyenkoze eki? Nga gyenkomeza. Mukyala bulungi talina buzibu. Abamuwandiikako be balina obuzibu ye talina buki? Buzibu. Olumu mwampita oba yine graduation ye, oba yali afunye doctorate, nga ngenda ekawe enkyali enkeera mu mawulire, mbu bamulabye ng'ayingira emmotoka yange nga tuvaawo naye. Ate surprisingly abamu babiriivinga ebiki? Ebintu bino. That's the worst part of it. So mbasaba mwagalane nga gyenkomezza, Allah bateremu n'obuki n'obwangu. Ekirala nzize kwebaza oli mukyala mulwanyi. Waliwo abali bagala okujooga naawe nobalaga nti oli muki. Mubeeri bantu balwanyi n'ensi yabaki. Tuli mu nsi nga muntu akujooga nayagala akujooga
njogere ne makaago. Facebook nembuuza what's on my mind. Tindi kumbaga ya Dr. Kulthum. Ne bakuma njogo. Atenza nvuma ku page yesikola ki. I don't even know him. Yes, yet was it. Echi ya katonda lwalisala mutwe tujja okuva ku nsiko tujja okukola ki. Myenyo wekwire muki. Finally, Kulthum nkwegayiridde todda mu bino mbunno bakubye empeta kyakoze eki. Abakyala mulina obuzibu olukuba empeta ng'okola ki? Nga weerabira. Ng'oyambala nga bw'okoze eki. Omanya dokita nti ssaawa zituuse okudda. Yambala buli obugoye bwalagira mu nnyumba. Teeka muziki ennyimba. Naye tumuteera muziki ezaffe tumutendereze Yesu. Yesu wa mu kkanisa. Mumpulire. Eyo challenge y'amaanyi. I've had issues with friends who are married. Nga bakugamba ekintu kyeki. Bamama abali wano mbeegayiridde mu kontinuwinge nga mulabika obuki. Banze bwe mba waka ku makya naye kusanga ku kkubo ng'onyirira kyekakatako kuwa ki? 50. Ate sikusaba nnamba kuyina ogiyisaba oba kyekakatako. Naye bwe kusanga ng'otunulanga nga gano amagye ga Uganda agali ekkongo nkuyitako ki? Tomanyi mukisa Katonda gw'aleeta ku olwo. Fuluma nga mu nnyumba yo ng'olisingo sigamba bafumbo wabafumbo sibatwalako. Fuluma as if you are going to meet your ex ng'ofaanana buki. Mwanyi nazo biwulire byebyo. Kamalirize bwe. Mbaagaliza kyemunjagaliza abayo. Nze Gashumba. Kugambye ekyandeese omukwano gwennyina n'ani? Kyekyo period. Balinabe mweneerabidde okubeebaza bantu musije bulungi abawala. Era balikoodi kati bali okubawemula social media mumpulira. Kyetugenda okukola ngaffe tuli bantu bavandimu twava mitala eri abamu tumwagala kuwulirayo naye tuli wano paka ensi lwe erikola ki oli alowooza kwali tujja wano gwejja osooka okukola ki okuvaawo tujja bawayo ennyana y'ente mutandikiraawo kyongerengerezamaanyi bane mwebalenye I have to go nina wendeekona katono ate ngenda awaka mumpulira ogamba otya jama Byendi. Oliawo muvandimu. Muvandimu. Tukusanze ku mukolo gwa Hajat Kulthum ne Akra. Yes. Kwatagana otya n'omukyalo bano. Omukyalo emumanyidde ebbanga n'ekindeese ku mbaga eno yaliyo mu kwabya olumbe lwa taata wange so nange mbadde nsasula. Twagala nnyo abatwagala tuwalana nnyo abatuwalana. Period. Obubaka bw'omuwadde mu Bufumbo tulabe nti obadde nga amusibirira entala ave mu baamawulire. Yes. Ate nga amawulire ebiseera ebisinga ge gakufuula kyoli gakussa ne gakwambusa. Ate gamussa kige gajjayo enjuba amawulire. Buli muntu ali obulungi ali mu mawulire. Actually abantu abasinga okubeera obulungi tebali mu mawulire. Bw'oyingira mu mawulire olina okukola pretending that things are okay. So I would encourage them bave mu ki mawulire. Kubanga bakita keeping up. Buli obeera mu mawulire olina okuteekawo embeera nti ebintu biri ki biri bulungi. Ne bw'oba olina decision gy'oyagala okuteekinga oyinza obutagiteeka ngo nti abantu banaawulira batya. Nejjukira gw'osula n'omusajja ameketa amanyi oba asula awuluguma. At the end of the day you have to take a decision. Kyenva mugambe ave mu ki mawulire. Yes. Nze amawulire ngamanyi yetagamanyi. Gakusuuta ne gakusuuta ne muganda bwe gakutandikako okikola ki. Apo tutunula ku kintu ky'obufumbo. Ekintu kino ky'obufumbo gwenga Gashumba okitegeera otakuba olabika okiruddemu experience ogiyina. Si kiruddemu nennyina experience ekirala bakooki abatraining omupiira tebagusamba. Ekyo kyo kimanyi? Wali ababa bagusamba tebafuuka bakooki. Yes, never percent. No, bwe basamba finals coach asamba. So with my experience it is very simple nti bw'oba ofunye omuntu nga muli compatible muyine common vision for tomorrow you can get married. Naye bw'oba tonnabafuna muntu gwe muli compatible with take your time. Twala obudde bantu bangi mubalaba balina amaka amalungi emmotoka ez'ebbeeyi naye nga yeegomba gwe ali mu kazigo ko. Okitegeera nze message yange ate kyambirivinga nti obufumbo bwonna ne baba bagattira Lubaga oba Kibuli oba Namirembe kasita olabanga enjawukana eriwo temusobola kulikonsayiringa
mu kifo ky'okuttingana abaawukanye bakola ki basinga kati golinda kikuba mu ebintu by'obufumbo bulinamu experience nyingi golinda tetukulaba nga kuna mukyala obufumbo obwo bwagaana ate obwabalala olabika obutaddemu nnyo enkanda ggo no nze n'omukyala gwe nnyina kati oba omuntu gwe ndeetinga sinza mubalaga mmwe temwagaliza bannayuganda tebaagala muntu ali bulungi bannayuganda baagala muntu ali bubi bannayuganda singa nnyingidde wano ne mukyala wange ne tuyingira twekutte emikono mwaligambye beeraga singa nnyingidde eka ne nayingira eka akasajja kenzi kikava kayingidde kokka e Uganda bw'olinnya bodaboda waggwamu bw'ovuga emmotoka oli mubbi bw'otwala abaana bo masomero amalungi yeeraga bw'obasomesa kuko ku kyalo akasajja kakopi you get it wano Uganda wosanga omuntu omumpi ayambala akakondo avuma omuwanvu wosanga eyeekubye ekizigo avuma ali ku original so Ugandans don't celebrate each other ekyo kyo nkikola ki nkibaya tena ekya mukazi wange si wuwo erisi community project buli muntu alina omukola ki omumanyi nze owo omumanyi gwe owo omumanyi gwe lwaki oyala okumanya owange ya complaining so time bwe neetuuka mujja kimanyanga n'ebbanga lyayitawo actually nze believing embaga yange tenasukka abantu 20 anti nze mu kika kyange omuntu gwe manya tasobola kubulawo ng'akyali ku nsi maama wange ye muntu yekka tasobola kunvaamu ye muntu yekka tasobola kumpa butwa ye muntu yekka asobola okutambuza ebigere najja eruzira okundaba singa nsibiddwa ye muntu yekka singa mbadde ku life support emulago agamba basawo muleka ajja kuwona naye abasigadde bonna so maama wange kasaagibeerako ate nekyambaga yange nze mbirivinga kati olaba embaga ya Kulthum eno to me it's my best wedding bantu batono buli muntu aliko omukola ki omulaba you get it so kati bwe tumala tugata embaga nga tuli nnyo ennyonyi yaffe nga tugenda Barbados nga tuli esente ebigambo byobadde yogera wali olaga nti olina enyiike olina obusungu ku bantu abaagaliza abantu bannayuganda balina ettima ensi eno ejjuddemu obukyayi ettima unbelievable anger ebigambo ebiri ku social media mwe lwakuba unfortunately bakiyita batya CIA n'ekigambo ekyo bwekiyisa nja kijjukira mwe timutunuulira hate eriwo yeri waggulu ennyo kati waliwo atayagadde nzije na wano kuki ku mbaga naye ng'akugamba lwaki Gashumba toze ku mbaga ne kulumbe lwaki tawo tiyakola ki I'll give an example waliwo omusajja ankubidde for last 2 weeks muwala waafumbirwa bwe yabiŋŋamba siddanga mukwata ssimu kati eggulo ng'akyusa essimu ng'ankubira ku ndala ng'ankwata muganda nga onvidde mu mbaga tonnyambye ne mugamba kitange yalwala kansa emyaka 6 wamulambulako tiwamanya nti namanya bwe yafa waziika nti no kulumbe wajja nti no va ku simu yange kati atuwagala gwe tukola ki gwe njagala nnyo nja kwagala buy me flowers I'll bring you flowers hate me I will hate you too hunt me down I will hunt you first period nga tunatera okumayiriza tulaba embeera eno y'okuba nti obufumbo obuyuga biki bwomwera kubabayo ne bawa advice naye omuwalawo amanyiddwa nga Shia Gashumba ensonga ezo tulaba ali mu kutankana nti relationship ati akakati Shira Gashumba nze Frankani olina emyaka emeka kakati ekirala si discussing bintu bya parenting na muntu akyayambadde diaper gwe still a baby si discussing ensonga za parenting I'll give you an example natadde ekifaananyi kya Shira yali asoma college school kyagenze viral yes yayogera kino akasajja kaali kaavu nnyo bwe katyo kaali kambala bwe katyo esuuti gye nali mu kuwolonga batono abazikola ki nali nyina silhouette ku galubindi silhouette tebazitunda mu taxi park teri mutembe yazikola ki azitembeera so ensonga za parenting nzogera nabaki nabazadde si nabaana okitegeera ate another thing you should know there are people who attract media Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ku mazaalibwa ye birthday yensi yonna emanya si bwe kiri naye nga gwe baazaala ku olwo yekka otegeera ndowooza nze kati singa nnyingidde omwo nga mulimu serious journalism nenyimirira nenkona ku glaasi neegwa mubadde muyizoga nti nazze ntamidde you get it ontegedde ndowooza so waliwo omuntu nga ne bwakolola kikola amaki kikola amawulire mu bifo kati nze abaavu benjogerera buli omu wulira nze Katonda buli omu alina ekitonde kyeyakola ki kyeyamuwa ate n'abaavu kankuwe n'example eno
teri muntu mwavu nnyo atasobola kuwa munne. Ontegedde? Mu Bayibuli waliwo oba vaasi ki eyo omuntu yali mu kanisa ng'abantu batono oli n'akuulako eppeesa lye n'aliwa Yesu. Naawe ne bw'oba oli mwavu osobola okujja mukyalawo mu kazigo ko ne mugenda ka restaurant ne munywayo akacupa ka soda oba akabiya. You get it? Kyengezaako okulaga. Ne tulina omulembe gw'abasajja abali useless ennaku zino. Abasajja abasinga baasikaali b'abakyala baabwe. Are you dating? Or are you married? Beautiful. Teri kintu kibi nga kujja ku mukolo nga guno nga nyina mukyala wange nga byayambadde okuva ku bulago paka wansi sinaako kandu ne ka perfume. Oyo taba bbaawo abeera asikaali nga akwakapaninze kuki ku mukolo. So message kyembaddengezaako okuwa abantu nti baffe ku bakyala baabwe. Ekirala mubatwaleko out bakole ki? Beeyagale. You get it? Dola wano 120 muntu zaasulirawo. Nyingi kuba taziina naye abaziina bazikola ki? Baziina. Si bwe kiri? Galubindi zino bazigula mmeka? Tewali yaga nti wayinoona sene ng'ola galubindi? Beautiful. So nze mbadde mpa amagezi abeesobola. Okwesobola si bulwadde nti wagenze mulago nga tiweeyagalidde. Mbadde mbu wabakola kibeesobola. It's very very important nti abakyala batwalibwako out. Studies ziraga nti omukazi bw'aba abadde agenda kunoba okuspendinga just a weekend ne bbaawe outside home abadde agenda okusiba emiguta gikola ki? Naye gwe kitigenda ne musula mu busuuka emyaka 10 kabusuuka ke kamu. Buno bulangiti k'osamba ensirimu eziyita. So kyekyo. Kale Mwami Frank, nange kanyingizeewo ensonga ya amahale agawereddwa Dr. Kulthum olunaku olwaleero. Amaka g'omusajja ge yasabye ne ssente miliyoni 5. Amahale? Ani yagasabye? Omukyala. Yasabye eki? Ennyumba y'omusajja. Era ekyapa akitutte. Dokita? Awereddwa ekyapa ky'ennyumba ekyebuziga neki ne ssente miliyoni 5. Ekyasabye kati badde nga nagambe nti nga tebakamuwa emmotoka. Katonda wange gwe basabye abiyina ate ennyumba bagitutte olwo. Ate bagituttewa simwe bagenda okubeera ate agituttewa alinga ng'asaba assurance n'ekirala omwami gwe bayisabye tabiyina abiwaddeyo kati nze Gashumba mbiyingiramu. Kati famire y'omwami esigaliddewa. Next time nja ku exclusive. Famire yaki? Y'omwami. Eriwa. Bagenda kiraba batya. Kati lwaki famire yo ekintu ekyo nkiraba nnyo wano mu Buganda. Gwe singa obadde oyinamu akasente. Nsonyiwa nkozese gwe nga gwe famire yo teyina ngono ye taata. Bano baagala nnyo okuyingirira ebibyo mu bintu bya muganda waffe. Ontegedde? Mu bintu bya muganda waffe. Kakati lwaki bya muganda waffe nga nze nnyinamu? Lwaki ebyono byo siyinamu? Gwe toyina siteeke mu byani? Gwe oyina ennyumba 4. Ono agamba bintu bya muganda waffe. Ye ennyumba 2 z'ayina gwe togamba nti bintu bya muki? Bya muganda wange. Ontegedde bulungi? So nkiraba nnyo wano mu Buganda. So bw'aba Akram awaddeyo ekyapa n'awaayo ne ssente abiyina. Twamanyira kakadde Qurani biki? Ati mwe bimwamanyira. By the way, kyosaba Katonda kyakuwa muyiga okudreaminga big. Mwira abawala abali wali oli mufumbo. Bw'oba okira n'osala oba n'osaba specifying omusajja atya. Musajja ayinamu, omusajja ananfaako, anafa ku famire yange. Katonda bw'omusaba omusajja ajja kuwa fake master kabaliga nawe weewuunye. So you must specify. Ne bw'oba osaba Katonda. Nze singa nkubula essaala yange nga nsaba eyinza okushookinga. Gwe Katonda bw'omusaba ki? Musaba bulamu okusooka. Ekirala. Ekirala wali osabye Katonda ku mmeeri. Emmeeri okubanga yange kankubuuza abaziina tebazaalibwa nziraamu. I'm asking you. Okay, bali bameka abatono abo tebazaalibwa nga ggwe? Tutera tusaba bituli kumpi. No nze essala yange buli kimu kiri ku nsi kuno kuba abo abinojjo byonna ababiina bazaalibwa nga ki? Nganze edda nze nga nakava e Masaka twakajja e Kampala nga twekubisa ebifaananyi mu hoteeri zino okupozinga. We can't. Segera ndowooza nze nange nsaba bintu biki binene nammwe musabe ebintu ebiki ebinene. Muli bannamawulire saba nti dream yange nve ku TV ze Uganda mbeere ku KTN mbeere ku NTV Kenya nveyo ngende ku Al Jazeera ku CNBC. Don't be local nti mind yo sinze kasaba nsijja ku UBC nkoze eki mpedde. Kiba looking the way how you think. Ate ekifaananyi kati abantu bagenda kufuna nti ye atunuulidde bintu. Bantu ki byabwe? Eyo ensobi gye mulina okulowooza abantu. Tokolanga bintu nga bikolera community. Ontegeera? Bantu ki?
ekyo kyapa kyawaddeyo kya gavumenti nti ttaka ly'e Namanve oba ttaka ly'e Mabira si kikye. Yes, singa yani omwami Akram singa wadde ekyapa kya parliament awo ffenna twaliyimuse nti awaayo ati ekyapa kyaki kya parliament nekiri kikye eno koti siyo bo abagamba nti nno awaddeyo ekyapa kino abamanyi mukyala we. That should be the question. So fe tumulene wakakadde kaffe nkugambye abagamba mbuno omusajja Dr. Jeko ani guy Akram ekyapa Akram abamanyi kyokka nga yakamu emmotoka Katonda wa abakazi babawa n'ennyonyi gw'osiibuza sente emeka ng'ova ku date gw'osiibula bw'obeera ku date omusiibuza mmeka okusiibula omukyala mafuta mu motoka moteera mu anti zoyina omanyi waliwo asiibuza obukadde 10 naye Mami Frank kituteeka wakati mu mbeera eno ntaliyo Mami Frank kamera eno egula sente mmeka omuntu w'omukyalo oyinza omuga nti kamera egula $5 akkiriza eyo si bodaboda owa boda akkiriza nti kamera $5 kati eyo mind nze nnyina abantu bemmanyi ng'asiibuza bukadde 245 kati gwoba osuubuza 2 saba Katonda kulinnyise kubanga obulamu bwa ssente bunyuma. Kati tubalize ng'otubuli abasajja tukole tutyakira mu kubino bye batandise okuwa abakazi bye basaba twesibe 2 nze ate mbyagala biba bitulunyisa bitulinyisa competition okitegera ndowooza nze mbyagala ate ekirala omuntu togwa ddalu nga tolina maanyi gaggwa ddalu webale nnyo ekibuuzo kiri nti okuggyako singa muwadde ekyapa nga si kikye kati nga nze Gashumba bwe naawayo ekyapa kya kitange olw'okuba ndi musika ekyo kiba kiki kiba kirala naye bwe nkwata ploti yange eri enaggulu ng'erimu ennyumba n'enjiwa omuntu kyemba nkoze eki kyemba nsazeewo okitegeera kiringa ng'abakyala waliwo omuntu kiringa ng'abasajja waliwo abasajja abaagala abakyala abanene si bwe kiri waliwo abaagala abatono nze nnyina brother wange muto wange ayagala abakyala heavy omanyi sino truck kiba ayagala ye kati ono ne bwe yeyambulira awo amulekawo ntege ye bayakola ki dembe lye kati lwe tulimanya nti buli muntu alina eddembe lye Uganda ejja kubeera bulungi unfortunately ate yo olw'okuba ayagala abakyala bano heavy ate talina kundikitetingako nange be mba nkola ki be mba njagala waliyo ekirala musibe bulungi ne siina sente